Hello guys. Hello. Muli mutya mjebaleko. Banange mwebale nnyo kutwagala. We really appreciate. Thank you so very much. We can't thank you enough. Muli bakabi nnyo, but in a special way. Umanyi kintu ku appreciating a kintu kikulu nnyo. I'm going to appreciate someone who is very real to me. Omuntu gwe manyi anjagala ku mutima. Anjagalidde ebbanga in that he doesn't judge me. Ne bwe wabayo oba omuntu nga njogeddeko ekibi wayogedde ekibi ku Muna. He's someone who comes first oku defending, you know. He's really very good. He's an amazing person. Yes, Good Life Eddie. Good Life Eddie. Abamumanyi mumanyi yoyo. Good Life Eddie. You're such an amazing person. Thank you so much. Thank you so very much. Oli gayi wa kabi nnyo tosangika. Tusiima byokola mukwano. Muganda wange oli wa maanyi nnyo. Thank you so very much. Simanyi ngeri gyenyeza kwebaza mane oli wa kabi. Wallah oli wa ddala. Yeah. Mukama akukuume akuwangaze ne family yo akuwa omukisa mu byokola akubeererawo mu buli kimu byotukolera tusiima. Thank you so much. Yeah, n'abalala bangi tujja kuba tu appreciating her with time, you know. Omulungi wange mukwano gwange taata wange nakyakimuwadde kitwa mukuba engalo b'olugave munange nsiimye nnyo nsiimidde ddala byonna webale kunsangula mu maziga. Obulwaire obwagema basaada baife ba Sekadama bw'amaani. Sekadama bulinzi ya muwalabu balinga abamukoba batitamu akola kitamu akola ki akukiikirira. Bulinzi ya muwalabu Sekadama abamu n'omuwala gw'ebi ate gwayenda ate gwakwana gwasubiza igulu n'ensi ate gwasubiza nti gwali okola naye eki development ya Uganda. Sekadama bulinzi ya muwalabu yatayo omuwala ali oti ambassador n'amukeekerera mu bintu eby'endawulo. Mulija kuwano kama not all nze tikobye nti basaada bemwe ni ba Sekadama bendi kwogera kunze ni kwogera ku ba Sekadama bayayuka batategereke kabatayidi nti omukazi omulala akumala muzona ntwalirize eche memale bali mu WhatsApp group bali omu bakwana atandikira ku admin paka kuono wawansa asembera yo irala kati awo wasasira girlfriend gwe yaleke Uganda nenze kutegeza yo girlfriend nti omusaada aliyo ntuli kumulira mu WhatsApp group na ku imo ya